Saro Joshua Western Lusanja yafiirwako famire ye yamanyi nnyo etuli basanyufu era tetunasanyuka ne gavumenti eno ku ssaawa eno olw'ensonga kati birina bituze tulaba birina bifuuse nga bya bulimba babaja ne batusuubiza mu wiikisi 2 tugenda kuba tulina kye tukozeewo naye nessaakaka tetulina kye twalabye teri kyatambudde kati n'olwekyo embeera gye tulimu si nnungi nnyo tukubya gavumenti omulanga bannaye mufeeyo mutuyambe abantu bagenda kufa sente tukyalina wakusula tetukyalina we tubeera naye kyova tuzze okusula ku site council olunaku lwaleero ku site hall tusulaawo kubanga be baaviirwako kyonna kyonna kye tuyitamu ssaawa eno twebuuza lwaki tulabyeko mutambula mugenda wanewa naye lwaki temutufuddeeko tuli wano kumpi wano mu Kiteezi twafiirwa famire zaffe tetulina we tusula ebintu byaffe byaggwawo kati twebuuza muli mutima mazima tukoze eki kye twakolera gavumenti eno twakola kiki bane mutuveeyo mutuwabule bwe tubanga tulina kye twakola tubeenenyeze lwati embeera gye tulimu si nnungi bantu bagenda kwetuga abantu bagenda kwetta pakati sente tulina kiddako bane tukabira President Museveni jangu osobole okuba nga wennyini ojje mu Kiteezi gwe wennyini dana okubeera nga abantu bano abajja batulimba bulimbi wakati gwe President waffe katukabiriraani ani gwe tuba tukabirira omulala tukwetaaga ojje ku ground osooka olyako n'abantu bakulabeko nabo babeere bakaka mu mutima nga bawulira ekigambo kyo naye kuba ebyabaawo tetulina kye twawulidde tulina bya ansa kuva gy'oli kati n'olwekyo tukwetaaga oveeyo nawe tulabe ki ekikuvaamu kuba bano abalala batulimba bulimbi tukoye obulimba naye leero tuzze okusula ku site hall wano tetugenda kuvaawo kuba tetulina we tubeera era abantu bajja kwebuuza lwaki tutambula bwetu lwaki tubeera bwetu naye abantu bonna bali mu mbeera mbi nnyo mwagambulabo abantu nga bakutuka nga bafa omutuuze ow'Ekiteezi bannange tuli bubi tubadde tusaba gavumenti etukwasizeeko etuyambe etuwe compensation tusobole okuba nga tufuna we tubeera kubanga mirundi mingi tuzze tutambula tujja ku zi-office ez'enjawulo tetufuna kuddibwamu kumala bannaye maama Nabbanja tukusaba maama ensonga zaffe ozikoleko tukoye tuli mu bulumi maama Nabbanja tuli bubi nga wetulaba abantu baffe n'abaana baffe tetumanyi kyakuzzaako maama tuli bubi tusaba buyambi tulabike nga tukolebwako tufune we tudda n'abaana baffe twagala bwenkanya eri ebintu byaffe bannange ffe ab'Ekiteezi tutambula batugamba mbu bagenda tukolako bw'ensonga zaffe ziri mu kutambula paka we tukoye ne tugamba katwekubira omulanga eri bamaama Nabbanja bekikwatako batubuulire kuba baneeno b'abantu abawansi batulimba bulimbi kuba kaakati enjegeyo kakyegwawo mwaka gugenda kuweera tetufunanga bwenkanya so nga tetuwulira ab'ebuduuda babakolako abawoneefe ab'Ekiteezi okumpi ne Kampala baganya otukolako tulese tetulina kyakulya kakati olunaku olwaleero tusazeewo sinakusalawo kuba tetulina gye tusula tuzze ku site hall tubeereawo tugumbaawo kuba tufunira gye tubeera bannaye tulina obulumi sigamba nti oba gavumenti erina kye yali etuwadde nti oba mmere tetulina okuva ku mmere paka wetusula tetulina kye tulina batuwe kimu compensation ebirala tujja kweyiiya kuba omuntu waba kusasudde ekifo kyo gwamanya wootematema n'ogamba kanguleko ewalala nzizeewo obulamu naye tewali tuli mu bbanga banaalaba twetta bannange yagwawo naye kituufu kiri titukoye tukoye okubuzaabuzibwa bukyanga njegene eggwawo mpaka nakati batuliba buli tubuzaabuzibwa buzambuzibwa tuzi wano wiiki ndowooza nga 3 emabega nibbi bajja Kiteezi bajja nibagamba ti naye kye twebuuza baba bamaze okutubalira batubanja sente kuga kubanga gye bavangayo mu kutomo tebatubuulira kyebakikozeeko kyebakikozeeko tubanja sente mmeka bagenda tusasula nti ekituufu kubanga embeera gye tulimu nkamba tukoye okutulimba buli ajja atugamba ebigambo byebimu buli ajja ayagala kutuwooyawooya naye nga tebalina solution tukoye okutulimbalimba bawoza sente zaffe
kyetwebuuza kiki ekikulu ekyo kikutte sente zaffe ekiremeddwa okutusasula kiki ekituufu tukooye mutufu embeera gye tuli mu nkambwe tulina famire ez'okulabirira tulina amabanja agatubandiwa balandiroodi batukooye buli kaseera tukanya kubabuzaabuza nti batugambye kino mutugumiikirizeemu tulinawo kino bali mutugamba kino naye buli lunaku lwelutuukako lwe batugamba twabawo solution ekituufu tukooye tugenda kugenda kesis olunaku olwaleero tugenda kubeeraawo paka nga batubuulidde ekituufu kiki ekigaanye nga ndi mutuuze wa mu Lusanja Kiteezi kubanga abaana bange babiri bafiira mu kifo ekyo ab'Ekololo ali mu senior 6 ne senior 5 essaawa yakati bwe tudda mu mbeera eno ey'okubeera nga tubanja gavumenti ndaba nga kinzijukiza ekintu ekyo saagala nnyo okubeera nga nzijanga mu mawulire kuba mbadde sijanga mu mawulire nga nsirise nga mpulizanga waga nti batugambe kino batugambe kiri n'essaawa yakati mpulira nga obulamu butuuse bubeera nga neetamiddwa ge mazima kubanga ekisinga okunkwasa obusungu n'ennyiike okugamba nti b'empizi babawadde obukadde 10 ngafe ababanja nkirwa mu kubajja kwe babayaga nti batubaliridde balina otakuta obugaddewo 10 kati ekyamazima kinkwasa ennyiike nafiirwa abaana bange waba bagamba nti baludda mugo naye tuyinza kugaa nti ntoza obulamu bw'omuntu essaawa yakati lwaki tebatuwa ssente ezo fe tubalulira kwanza wentunula ekintu ekyo nga ngenzeeyo obwongo obudde emabega era bano bannange mbaga nemagamba siyasobola kubeetabamu olwaleero wabuli wenzija awantu eyo mmange awagwa ekintu ekyo mpulira nga obulamu bwange babukoseddwa nnyo ge mazima mpanjagira kaguta nze simitayigajjana kubanga bakitange mutabani we omukulu asingako myaka 2 ge mazima njala kuba kati yakwasaganya okubika muntu konna konna buli wamu bamuyita kusima bowaholo kugulawo nzizi kukola kutya ne wano waffe ekiteezi wano awatawezana na mayiro mmeka wakita tukawonagera tuwa sente zaffe kwaye tunake tumwagaza wena ekiraga nti kifo kyo bakyagala olw'ensonga enjega yagwawo lwa Saturday ku Mande ne balaga nti ekifo bakoze eki bakiwadde abantu abalala kati abanga bakyagala fe bajje batuwe sente zaffe tubaviire tegagenda kuddamu kubatawaanya n'okubeerawo mu kaseera nga batuuba nti mujje nze nva wala kati gye nva ekyamaze mali sigala nakujja naye olwokuba ngenze okulaba nga abaana bange bagenze ne ngamba kaŋŋende naye nga nafiirwa abaana bange nkyali wano banzijukiza ebyo yani badagani kati kansetoninga embere emyaka gigenderedde si ali mwana muto kina nikoze nga nkimanyi nti nkimaze malirizaawo ngenda okubeera ate njiye ebyaga nti babaana bange mayiyaosaba babeera n'abatwala n'essaawa yakakati okubanga tebanatuwa sente ezo nga tuwulya ba MPs bawo obukadde 10 ate ne babwegaana ate ng'owedde weebuli lwaki tebatuwa sente tubaviira ffe tusinga okwagala Lord Mayor mwenna abali ku kanso olwaliro nze Kabunga mbagamba nzija nasayini nze ndamujja kuntwala mu nziike gye mwaziika abaana bange era yenna alaba amawulire gano oba nzita nange bagende banziike baziika abaana bange menti ensi nkoze eki ngivuddeko kawulire mukola kyemba munzijukiza bingi kyesaagala gavumenti mbakubira omulanga mu lusasule sente zaffe tubaviire tubaveeko amazima kikyo kyembabuulira leero ngenda kufiira ku sitewolo oba munzitiraawo naye nga wengenda okubeera olwaliro okusula paka wena munafunira nasiba muganda wange yesaafuna buyambi tebatufaako dayo bakanye nange mbadde nsaba obuyambi nebaga muganda munyanfuna ekijukizo nze atufunye bakyatufunirayo baganda bange bambuuza muganda we yalagawa muganda natira mu kasasi naye badde twagala tufuneyo obuyambi bamuze atutuukirireyo nange nsobole okukolako ewaffe ekijukizo ngekyo kuba bagamba nti bannange nange nasiba muganda wange ali wano bakola ki namuteeka wano bannange Julius ndi mutuuze wa mu Lusanja Kiteezi era kubira gavumenti omulanga mu bulumi bwe tuli mu ssaawa zino nafiirwa maama w'abaana bange nafiirwa mutabani wange era bwe ndi wano ndi mu bbanga simanyi kyakuzzaako kubira gavumenti omulanga etutunulemu nga bwetunula mu bantu abalala kubanga bwe ndi wano landiroodi yamanja emyezi 3 buli lunaku era n'ekiro yazuukuse nankandakanda sente zesirina naye buli lwankanda sente mpulira nga nkaaba mu mutima kubanga nali mu mirembe gyange nga bino byonna tebituukako kiki kyetwazza eri pulezidenti waffe fe abatatufaako ng'ate buli wamu agenda atuyitako n'ayimiriza amakubo gonna n'agenda gy'agenda naye wano ekiteezi kinnya na mpindi kyo ekimulema okujja otumiitinga okututuukako okulaba kibuzibu ki abantu batusindikira amazima gennyini buli omu twafuuka biddole byabwe ono ayogera kino oli ayogera kiri n'oli n'ayogera kiri naye nga bintu byakutulimbalimba
ne batuuka n'otusuubiza akakadde bakatusuubiza isi tegenda kutuuka naye nejje buli eno baleeta biki eno ffe batuwe ssente zaffe tweyiye abamu katuuka twagala kweddira mu kyalo tetukyayagala tawuni kubanga etawuni balayika etawuni yasigala yaabwe tukubira gavumenti omulanga etutaase etuwe ssente zaffe nga bwe yatusuubiza tusobole okweyiya buli omu adde gyadda bandekera omwana omuto kakati yawummula era sisobodde kujja naye kubanga waliwo yamunyambako agenda awummule kubanga era Grand Road ndoza simanyi nakumanya mpulira nga njagala kutulika nkaabe President Museveni twalyaki mu maaso gofu ab'ekiteesi nina obulumi ekintu ekyagwawo bajja nebatumenyera nibagamba nti bagenda kutusasula mu bwangu nibatwala mu kampu nesaye emyezi 3 nga batugamba nti wano wetusize tunagenda okuva wano nga bakoze eki nga bamaze otubalirira era nga batuwa sente zaffe naye bannanga okuva we batuwa emiliyoni 2 netugera netupangisa tiwaliwo ekintu kyonna kigenda mu maaso twali tumanyi nti engeri gye baleese yidi omupya ate nga mukyala twasanyuka netumanya nti ajja kumanya ennaku y'abakyala akoleki batusasire naye bannange bwe tugenda mu ofisi batulimba kati saawa zino wanjogerera bansuulidde ebintu ndi wabweru omuntu yalina amaka ng'alina n'abapangisa kati ninga nga masikini no